Senga lwaki mukazi wange ne bwe muzina ntya tasikina. Biki ebiviirako omukazi okusikina oba biki byensobola okukola omukazi okusikina nga tuli mu kwezina. Ekisookera ddala okusikina bintu biringanga 4, 5, 6 oba 7 byeninza okwogera ku sikina. Naddala ebirinza okuleetera omukazi okusikina oba ebirinza okukaka omukazi okusikina. Namba emu ekyo nakye bagamba dda nti omukazi asobola okusikina nga it's an involuntary act nti kyekintu kyakola nga naye takirinaako bwetegefu. Like teyeetegese kikola, takigenderedde kikola, takiplaninze kikola. Naye olw'okuba nti gwa muzina omanyi okuzina, omanyi okutambuza omukira, omanyi okumukwata bw'ayagala omukwata, nti omutabula obwongo n'abeera ng'asobola osikina because of pleasure oba olw'okuba engeri gy'abaawuliramu engeri gy'oba omuzinyi. So namba emu ensonga ereetera omukazi okusikina gwanoonya okusikina omukazi olina okumanya nti engeri gy'omukwatamu oba enzinayo emataringa kinene nnyo okubeera ng'asobola okubeera ng'akola ki ng'asikina oba nga tasikina. Kati namba 2, abakazi abamu mu kikolwa ky'okwezina bamanyi okureceiving kye tuyita pain. Nti waliwo abasajja ng'oluusi oli munene nnyo, waliwo abasajja ng'oluusi oli muwanvu ate nga bw'otandika mukwano obeeranga ali ku nsolo kwegamba ebintu bye biri rough by'amaanyi, so kimuleetera okufuna pain. Abamu they endure that pain ne bagipaseivingamu oba bo ne bagiroboozaamu ng'okunyumirwa naye ne kibaleetera oba ne kibakaka okuwuuna oba okusikina. Naddala omukazi singa oba omuzina ng'asikina akema, it's pain. Kati just imagine omuliko omusindikamu ekintu kati ye alina engeri gya responding nga takigenderedde, takiplaninze, tagambye nti no ngenda kusikina bwenti oba ngenda nedda. Yesanga bwesanzi ng'avuddemu eddoboozi gye nandiise ery'okusikina naye ate nga respondinga to pain. So kyabuvunaanyizibwa nnyo omusajja bw'oba ozina omukazi bw'aba asikina. Waliwo abamu nabagamba asikina ng'oluusi ayogera onzita gundi ng'akuyita erinnya naye ng'engeri gy'aliyitamu it's not romantic at all. Naye gwe n'osigala ng'ogenda bugenzi mu maaso, n'osigala ng'osimba busimbi mugongo, tobuuza tokola ki, which is very wrong. Omuntu mubuuze otegeere anyumirwa tanyumirwa ali ku ki. Naye buli bw'ozina ng'ozina kapaalo ng'omuntu tomuwadde kadde kutegeera oba alumwa oba talumwa, kigenda kunyigiriza oba kigenda kumunyigiriza weesange nga mu butuufu ensikina ye si yakunyumirwa wabula ya bulumi. Ensonga endala eyinza okukaka omukazi okusikina. Abakazi asobola okusikina nga biwamuzinyedde yabikooyi. Gwe okimanyi nti nno amaloboozi omukazi gaakola gasobola okuleetera okumala amangu oba obutamala mangu. Okimanyi oba tokimanyi? Nze nabagamba nti omukazi asobola okupushinga y'akabanga akatini mu abasajja bamala amangu n'obeera ng'osobola okuwangaalirako mu mana, oba omusajja oba omukazi asobola okuleetera okubeera ng'okola ki ng'omala mangu. So alinza okuba ng'omubaddeko byamutamye dda nasikina si nti nno nti involuntary nga ku luno abifeekinga wabula ng'ayagala kuhypinga, ayagala kuwa maanyi weeyongere. Jjukira buli bw'ozina ng'ozinisa speed ojja kwesanga ng'omaze mangu ng'ayagala omale just to fasten the process bigwe. Ekirala ekirinza okukaka omukazi okusikina oba ekirinza okuviirako omukazi okusikina nga muli mu kazannyo nti omukazi asobola okubeera nga just ayagala kuwa maanyi, kulaga nti byokola gyebiri naye ng'ekituufu oluusi tebiriiyo. Kino nno abakazi bakikozesa nnyo. Oluusi birinza okuba nga byokola gyebiri naye nga yeeta kufiiringa. That matters. Connection wakati w'abantu ababiri abali mu kikolwa ky'okwezina emataringa nnyo okubeera ng'omukazi anyumirwa oba nga tanyumirwa. Singa tiwabeerawo emotional connection ogenda kwesanga ng'omu alinga mugogo omulala naye ali awo akola bibye. One side is enjoying endala te enjoyinga. Nti oli anyumirwa gwe tonyumirwa. So ekyo nakyo kikulu nnyo nga gye nkomeza. So omukazi asobola okubeera nga just tanyumirwa not because oba enzina yombi naye nga takulinamu feeling just abadde akukuula mwakkiriziganyiza ayagala kujja kuwaako just kusanyusa najja kale n'asikina awo byasikinye just okulaga nti ebyoliko byebyo. Nawe nno nga bowooza ompulira. Nagamba abasajja oba ngenda kukiddamu era ndikibagamba ebyo bye mubuuza abakazi nti ompulira mu byegendereza. Omukazi akukiina like bakiyita batya akukimba akupima bw'ati naga kati aba ono fala mbu ompulira biki byempulira bino
nga tewali kyawulira. Omukazi muzine ye kennyini agambye nguwulidde mu butuufu musajja gwe ozine mmana naye oli awo ompulira bw'osindikayo no bw'omubuuza ompulira ebyo bya kisiru bya kidongo tebabibuuza bakazi kati bw'omubuuza ebyo n'awulira nga yabikoyekoye dda natandika okusekena just kulaga nti bambi gy'oli naye nga ekituufu kiri ntoliiyo naye nze mbagamba kino nti kyabunaanyizibwa nnyo okubeera nga at least munno muba nga muli mu kikolwa okutegeera soma omubiri gwe soma response ye soma ensikina ye otegeere abinyumirwa ankina ate nosobola kirealizing ati onankiina oba onaalimba naye kuba muba so focused wali ku kituli muli so focused wano tosobola kutegeera biriyo ogobeera focused ng'oli ku kikyo bwonanoli bulala biti nga bwagamba laba noono omudongo ensonga endala eyinza okuviirako omukyala okubeera nga asobola okuvaamu eddoboozi oba nga asobola okusikina kwe kubeera nti asobola okukikola just ye kennyini ng'omuntu okubeera nga yeeteeka mu mbeera tugambe omukazi asobola okuyima naye nga by'omukola oluusi tabifiiringa bulungi just naye omanyi tulina akasiika ffe ke tusobola okweteekamu n'abasajja bakeeteekamu n'obeera mu kasiiko ng'omusajja akuliko si ali mu birowoozo byo gwe wataddeyo dda mulala kwegamba nga ne byasikina tasikina according to what you are doing ye asikina bibye response za what she is responding to is not your touch is not your mukira and stuff ye ali mu kasiike kati gw'oli eno akuimaginingamu birala n'atandika okukola amaloboozi ago gamuyambeko okubeera ng'asigala mu muudu oba nga hypinga embeera gye muba mulimu naye bw'oba ng'ozina omukazi nga tasikina nako si musango olwo abakazi nga ye tavaamu ddoboozi ng'okusikinako silence kubanga era waliyo abasajja nga ye taagala mukazi asikina era ng'agambirawo nti bebi oba Irene nkwegayiridde tosikina nze ebyo byomusikina sibyagala n'akuteeka ttawulo bulungi mukamwa nga ye ayagala kasirise olwo omuvubuka yaŋŋamba nti anyumirwa nnyo okuwulira omukira nga gugenda like guyingira ne gufuluma kati gwe bw'oba osikina oba omuconfusinga you are interrupting that ye ayagala kuwuliriza saawundi eyo emmana gyekola kuwulira amaloboozi gava mu mmana byebimunyumira so osobola osanga omukazi naye ng'ebimunyumira kuwulira saawundi mukira gwekola like n'emmana yeyogera biki nga byebimunyumira nga ye tagenda kuvaamu nga tagenda vaamu maloboozi ago gwekola ki gw'omunoonyaamu so ekyo nakyo kikulu nnyo bw'oba ng'oli ku mukyala so teweebuuza ekyo kibuuzo omulekerawo kyebuuza nti senga omukazi nkole nti omusikinya gwe genda osome mukazi bamukwatawa and these are general points nze ngenda ne mbagamba sigambye nti nkuwadde video gw'ogenda odde ku munno obeere nga alina ekitabo nti oli kukola bye nayogedde jjamu ebibyo bwe nkugamba nti omukazi bw'omukwata ku bbeere awulira bulungi omukazi bw'omuyonka ku bbeere toliddako ddiyonkanga bebe n'olisika n'akutunyaka kati laba ono wewe tanywa nto bw'owulira nga feeling ze teziriwo noonya ku nsingo bw'owulira nga feeling ze teziriwo munoonya ate omuzuula otegeere nti omukazi ono ye wamukwata wamukyamula osobola n'omubuuza it's very simple baby wewe nkukwata n'owulira nga weewo baby nkwate wa baby nkukolere ki simple as ABCD naye gwagala kwefuula nti omanyi nti tobuuza tosobola kubanga ne bw'oba oli muzinyi ng'oli kafulunze kino nkibagamba tosobola kubeera ng'omanyi embiri gy'abakazi gyonna general points z'omanyize ezo naye ate nsobola okusanga byonna by'omanyize tebinkolera nga nze ebyange biri vice versa abantu obwongo bubali ku bikokujju olaba oli aganze ennyumirwa kabina kati imagine how disgusting that is naye ye nga bye bimukolera oli nagamba nze ennyumirwa kino nga newe bakikugamba okiwulira mu matu g'owulira kikuwaawaala naye nga ye obwongo bwe yabusootinga n'abutunuzaawo nga waali kati gw'oleeta bino ebiki oli nagamba nze omukwano okunnyumira njagala onsabula empi onzine nga bonsabula empi kabina bwongaye byayagala kati gwe bino by'oli so gento muyisaako engalo mb'omunoonyamba okutandika kussa nga tagenda bissaayo nga okussa kwe olina mumusabula mabina n'omusabula ne gafuuka ne red nga byayagala so abantu tuli banjawulo sooka otegeere omuntu gw'odiiringa naye olyoka otegeere nti nja mujjamu eddoboozi basijjadde mujjamu munzikirize nkome wano mwebale kubeerako temwerabira subscribinga likinga no commentinga video eno ba audio eno wonna oba ogisanze bw'oba nga tojija ku channel yange manye beebudde kusenga face 256
Duka mangu gena ku YouTube channel yo. Nyonya musenga face 256 subscribe, like and comment and share. Jokuba otwegase kobuterevu. That your contribution matters to me. Mubere bulungi. Mweraba. Bye bye. Yeah, yeah.